baganda bange obulamu bwange buli mu matigga. Ekyo nkyogera nga sikirumyemu. Obulamu bwange buli mu matigga. Ensonga za Eva ze twatakudde ennene. Ni musajja mugumu ttaano namwe n'ababeereyo nga beekalakaasa njagala olabire ku nze. Ensonga ze tulimu nnene. Badde nina gyendi mukwano gwange ansindikidde message nangamba Timo abantu bali eri bagamba walidde ssente. Nenze ndikugambe nina abaana babiri. Owabeerayo omuntu yenna nga mpadde yadde ennusu 10,000 olw'e Uganda ndayira ku baana bange obutazuukuka. Nkugamba nze Timo Sigulwa nze ndaba mbeera ne wano nina n'emikwano gyange bali mu Nuupu batera okunkubira essimu ne bankubira ne bangamba Timo tulowooza walya. Nenze Timo teyina omu yali anguze. Naye nga tonnaba ku komenti nga Timo walidde nsaba naawe otandikire wenkomye. Ensonga ze tuliko ze tuli mu kulwana mbabuulira baganda bange tewali kuffe azisobola. I feel so heartbroken. Nti nali manyi just muntu yasobya famire nga tunaba tumukutte bulungi tujja kufuna obwenkanya. Naye ono si muntu. Babuulira ono si muntu gwe tuli mu kulwanira. Tulwana ekintu kinene eno gye twetisse enjovu. Abantu we bali abali wiringa okukola buli kimu okuyiwa omusaayi ensonga zino zisigale nga zisirise. Nze ndi muvubuka muto nina emyaka 33. Nina abaana bange babiri ne bazadde bange bonna batunuulidde nze. Ensonga zino ze tuli mu kutakula oba ze twatakudde mpanvu ebyaddala ebyaddala. Morini kitalonya kya muganda wammwe naye kino nkikubuulira si kwekwekeredde. Togenda funa bwenkanya. Na buli muntu anaavaayo okuzisindiikiriza n'asukka w'alina okukoma mbalayirira ajja kufa. Ebintu biwanvu birimu abantu abamalirivu naye kugempulidde mulimu n'abantu abamu mu famire abaalya ku ssente okusirisa ensonga zino. Ekyo nkyogedde ate sikizzaayo. Bwe kubaako wa famire akiwulidde nkyogedde. Mwekube mu ttooki. Mwekubemu ttooki. Mulimu ba family member oba family member eyali ako ssente gwe baagulirirako ne bamuwaako kasente. Ebisigadde mulwane byammwe. Omulanga gwammwe nguleese mu bantu
basondeddeyo ne kasente nga bawadde awo nange weekomyeyo abange ebintu bye twogerako birimu okufa ekyo njagala mbabuulire nga bya ddala ebintu bye twogerako birimu okufa mwe tunatuuzanga zirayivu mwe ne mujja ne mujoyininga ne mukomentinga fa abajja okuba mu buzibu nga ng'oli mu comment section abantu bazibu abantu bali willing okuteeka mu ssente n'okuyiwa omusaayi okukuuma ensonga zaabwe. Zino ensonga nnene nkubuulira ayagala nzikirize ze Timo teriyandeta ku app teriyaŋŋamba kola kyenkola byenkugamba mbikugambye. Ensonga ze twogerako nnene tezikoma ku Eva. Ensonga nnene sikolangako live saawa zino never. Sivangako mu lutabaalo nga nina kyenkutteko sikikolangako. Nze ndi muntu ayimirira ku kigambo kyange. Naye nkubuulira muganda wange buli omu wa ddembe okusigala ng'akola kyalowooza omutima gwe kigumukola kyegumuweereza. Ebyo mbimaze sibiddamu. Nina abaana, nina family. Ojja kudda mu comment section naye tokolangayo video yaddeemu, tokolangako live yaddeemu. Tolina kyewali oyogedde gweoyagala kubeera eyo wagire nze kubanza agenda facinga consequences. Naye gweoli mu comment section tonjajinga muganda wange, tonjajinga kuba n'okutandika okubyogerako siggo wampita, siggo waŋŋamba. Muntu yajja n'ansaba buyambi nenteekako eddoboozi lyange. Bantu bange mugamba mutya? Njagala kusooka okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu abaddewo mu lutalo luno nga tusaba justice ya Eva. Contribution ya buli omu ematalinga, abasonze ssente, abakoze video, bataddeko amaloboozi. Mwenna mwebalire ddala kuba nina amawulire si malungi. Olunaku olwaleero nina information gyenfunye. Amazima gali nti omusango gwa Eva tetugenda guwangula n'obwenkanya tetugenda kubufuna. Ebintu biwanvu bantu bange, biwanvu ddala okusinga buli omu kamera we yagitadde walabira. Tetugenda kufuna bwenkanya. Nyongera okubajjukiza nti obulamu kye kisinga obulamu kye bwe bugagga. Abantu abali emabega w'ensonga zino bangi, banene nga baasi, banene obutenkanika. Sandyagadde kulaba muntu yenna ng'afudde mu bintu bino oba ng'asibiddwa mu nsonga zino. Omugezi kasita Eva gy'oli naawe olabye nti tugezezzaako tulwanye naye tetujja kusobola. Kyenyinza okugamba abasajja amaanyi mangi ddala. Tutiisibwa tukangatiisibwa ebintu bingi bye tuyitamu, naye Mukama yasinga okumanya. Naye kyonna kye kiri Eva yonna gy'oli wumula mirembe mukwano,
abantu bangi abalya ssente, abantu bangi abalina omukono mu kintu kino. Bino ebintu binene n'okusinga buli omu woobirabira nkiddamu. Awakana jangu mu inbox yange nja kukubuulira ebisingawo, naye gwe Justino buli lwe tuyita kati tubeera mu kwekengera, tunatambula tumagaamaga, twatakudde ewaluma, twatakulidde ddala ewaluma. Bino si byakunoonya likes, tubadde tulwanirira bulamu bwa muganda waffe, naye we bitu ebize senganzi soke mbiddeko ebbali contribution yange eyo n'abalala batandikiraawo, naye ebintu biri serious nnyo 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 nnyo. Tusonyiwa aba family abanaawulira nga bali disappointed, naye nze nga Timo olwo otuuka n'olabanga okwetikka weetikka nti ojja kwetikka njovu. Eno njovu. Nina vidiyo gyenkereddeko enkya ya leero eya Ballister Timo gye yakoze oluvannyuma lw'olutalo lwabadde alwanya oluwanvu era olunene olubadde lutwolekeza ku mazima ag'enkomeredde agandibwa emabega w'omuwala amanyiddwa nga Eve enfa gye yafaamu. Ballister Timo agamba nti ensonga zino nnene era nga mwetowaze nnyo nga mukkakkamu, era n'akakasanga bw'alabise okuba nga zimuyinze, era n'akakasa nti amazima gayinza okubeera amazibu g'okutuukako. In fact akozeseza kigambo agambye tetugenda kufuna mazima, tetugenda kutuuka ku bwenkanya bwa musango guno. Nengenda mu comment section eriyo abantu abategedde ensonga ya Ballister Timo nga bamugamba at least ogezezzaako obugu, naye mu comment section abamu ne bateekamu comments ze zindeetedde okukola vidiyo eno. Mu bulamu buno buli muntu Katonda amuwadde following abamu nga ffe n'abalala twerekereza bingi era tumalirira nnyo okusalawo okuyingira mu nsonga ezimu. Ezo nno ze zireetedde n'abantu abamu okutandika okukitusaako, gundi yalidde baakuwadde ssente n'ebirala, naye nga booli awo ensonga ezimu tezibaako nti baba baakuwadde ssente, wabula ku lw'okulumirirwa kubanga naawe oli muntu, waliwo kye tuta humanity, naawe olinamu ak'obuntu ako. Newankubadde wandyagadde okutuula mu nnyimba weemoole ng'abalala bwe beemoola, wandyagadde okutuula mu challenges zikoze naawe okole ebyabalala bye bakola ofune likes ne views, naye bw'otunulira following gy'olina nga mwaba bakufollowinga mwe muli abalina ebizibu ate by'oteekeddwa okuyambako, kyova osalawo osookozza ennyimba okutuula mu nnyimba wabbali oyogere ku nsonga z'abamu ku bantu aba bakufollowinga. Naye abamu beerabira bye tusaddaaka obulamu bwaffe, tulina families, tulina abaana, tulina abantu be tuli concerned to, abo be tutunuulidde n'abatutunuulidde. Kitegeeza tuwaayo omutango munene okwerekereza okuyingira mu nsonga nga zino. Kale nno bw'olabanga muvubuka munna alina kye yeeraliikiridde, emirundi egisinga si kulya nti oba aba akoze eki, nedda bambi aba alina kyalengedde. Kankubuulire ku nsi kuno eriyo abantu abanene, kankikuddiremu ove mu bintu by'okwepala buliyo gye mutuula ne gye mugereseza engero zammwe mu miitingi bamwe bwe mubeeramu. Eriyo abantu abanene abasinga gavumenti, eriyo abantu abalina obuyinza ku bulamu bwona okusinga gavumenti. Kati kankikugambe nga ne gavumenti ebatunuulira butunuulizi nga they can do everything, nga ne gavumenti ebatunuulidde. Sikugamba nti gavumenti yaffe nafu nti oba abantu abamu be banene, naye werowooza mu bwongo obwo otegeere bwe kiba ng'omuntu afa n'abasituse okumwogerako ne bawunzika nga balina kuyimirira bawanike nti ekituufu omusango gutuyinze tukkiriza. Awo otegeera nti mu Uganda oba mu nsi ezimu mulimu abantu nga bo banene, kasekita k'abantu nga kanene okusinga ne gavumenti, nga kanene n'okusinga ne gavumenti, ng'era omuntu ojja kunyigirizibwa ensi ekulabi bulabi bakuyiteko oze tebanyambye, meeya yayogera ku bakansonga banno b'obeera nabo bo nga tebasituse mu zino, meeya nga tosituse mu zino ensonga, meeya nga toyogedde mu zino ensonga. Abaffe si buli nsonga nti tunaasobola ogiteekamu ennyindo zaffe. Eriyo ze tuteekamu ennyindo, erimu ze tujjamu ennyindo, erimu ze tuteekamu emikono gyaffe, erimu ze tujjamu emikono gyaffe. So tu appreciating buli maanyi oli gaakozesezza okwogera ku nsonga zino, naye walemereddwa ate ne tumuleke naawe otandikira awo
walaba nti oba oli awo talina kyakoze kimala. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Eva Allah w'ekitiibwa agulamuze kisa ate nga bw'atusobozesa okutulambika n'okutuwa omwoyo w'amagezi oyo asobola okututuusa ku mazima amatuufu ate n'abaali emabega w'ensonga zonna bakwatibweko ng'okwagala kwe bwe kuli so si ng'okwagala kw'abantu bwe kwandibadde wabula ng'okwagala kwa Katonda bwe kwandibadde. Balista Timo okoze ogugwo, big up on yourself. N'abalala mwenna okoze okwammwe. Bannange mugamba mutya muli mutya kansubire muli bulungi nnyo. Ngenda kwogera ebintu bino naye saagala bimanyiize. Njagala muwendowooza mwe mu commenting mu liking mu sharing. Nali sinaba kujja mu America. Nga nnengera abantu abavuga ennyumba nga abavuga emmotoka ennungi. Ne ngamba maama bano nga baamalayo. Kumbe bavuga za amabanja nga simanyi. Kati nali ndi awo nga mpulira abantu bagamba America baguza amayumba. Nga ndowooza amayumba bagaguze. Kumbe babeera tebagaguze. Babeera bagajjayo ku looni nga bo kye bayita okugula. Ate bo kwewola nze nga sikimanyi. Kati nga nange ngamba abantu nti naguze emmotoka kati nange emmotoka yange nyina gwe nagamba mbu nagiguze. Omuntu omu n'antereza n'angamba tewagiguze wagyewoze bwewozi n'enkitegeera. Kati ate n'ekirala ekisinga okunnumya omutwe nyina mukwano gwange ankubidde essimu. Nangamba yajjeeyo emmotoka abadde yakagijjayo bw'ati omukadde we n'afa. Kugambye yankubidde essimu nangamba afantomu neewoze emmotoka nga manyi omukadde gwendiko agenda wangaala emyaka gyonna paka lwe naamala emmotoka. Omukadde yadde akamukolako weeks 2 n'afa. Kakati ate omukadde mu kufa ennyumba gy'asulamu ya bbeeyi, emmotoka gy'avuga gye yajjeyo ya bbeeyi. Kati ate mu agency gye yakubye essimu bamwongere bamuweeyo omukadde omulala alabo bayinawo omulala ne bamugamba muno twafiisizza twamazeewo tukyanoonya. Kati awo America wekubira emiggo. Wali obaddeko awo ng'oggyeeyo emmotoka ng'oggyeeyo essimu oggyeeyo ennyumba omukadde n'agenda n'afa. Gwekimanyi nti essaawa eyo batoyinaawo omulimu. Kati nankube nangamba Phantom mpadde magezi kyomanyi kye namugambye. Namugambye emmotoka gitwala ogizzeeyo gibalekere obagambe nti omukadde yafudde. Kubanga emmotoka eno buli w'ogijjayo ng'olina omukadde ng'akuwa kasente akalungi. Omukadde kirungi n'omubuuza onoofa ddi. Ne bw'ota omubuuze munnaye gwe n'omala gajjayo emmotoka beera ng'omusabira ne ku ssaala aleme kufa. Ne gwe ojjayo emmotoka ng'oweesugulidde ku mukadde. Mukadde ali myaka 9 ojja emmotoka ya mitwalo 6. Kati omukadde nabo bafa kati ate mu winter bafa nnyo. Kati okimanyi nti n'omukadde bw'akufaako mu buno obudde osigala toyina mulimu. Olina okuddamu okunoonya omukadde. Era bannange mwe nnamba w'amagezi noonya abakadde nga 6 okolenga kalogoyo okole kufiirawo. Ne kati problem eriwo bagenda bakuwa omukadde nga aweddeyo n'ogenda ojjayo emmotoka ng'omanyi ogenda gisasula. Kati mukwano gwange owuye ebizibu agenda kubisanga. Kyova olaba nze nagera owange anaatera okufa ne nkyusa n'enzira mu Uber era kati nvuga Uber. Omukadde ayinza okufa n'oswalira awo. Ogenda olaba nga akasumuuzo k'emmotoka bakakimye. Ab'ennyumba bagamba fulumya ebintu. E Uganda ennyumba ng'eyimirirwa oba tokyasobola kuzimba. Era bw'olengera omuntu azimba ennyumba e Uganda ng'etambulira kumukumu manya abakadde ayina abawera akola teyeebaka. Omanya ayina abakadde benga 7. Gy'anaabira gy'asenyeza gy'asula. Ebya renti yabivaako. Atambula kiyumba ku kiyumba gy'asula gy'asenyeza. Oyo nno aba muzira. Ate nno bino byenjogera temubintuuzaamu. Temala ne mubintuuzaamu bino byenjogera ne mubintuuzaamu. Omanyi mumanyiira nnyo. Kati nze mbadde ndi wano. Ne ngamba yi Mukama kale bwe nali nzija mu America batugambanga nti emmoroka bagulangule ngolaba abantu abavuga zibbenzi nga batugamba eyo yange eno yange nga tubalengera ku TikTok. Mama nagenda otuuka wano nga biralamu ng'emmotoka ate okumanya abantu bano bamanyira emmoroka ne bw'ogisasulirako emyaka 4 ng'osigaddeyo emyezi 2 n'otogisasula bagikima. Ennyumba ne bw'oba ogisuzeemu emyaka 10 n'olemererwa okusasula emyezi 3 bakugamba tugitunde ekirungi kyeku nnyumba bwe bagitunda bakuddizaayo kasente ate ng'era olwo otandika butaata okunoonya endala gy'ono. Anange ebintu by'e Bulaaya byazzaala. Bulaaya. Nenkubiriza bankuba kyemulekerawo okujjayo amasimu n'okujjayo ebintu by'omu nnyumba ebitanda simu saawa za ku mukono perfume engoye z'okwambala banaye mukendeeze ku mabanja mutufaako nga tetumanyi
ennyumba temukyazisulamu ate mulekerawo okwekubya ku selfie emmoroka ezitali zammwe. Nze mwalimu ndabyeko nga neekubya ekifaananyi ku mmoroka eno wadde nagijja mu banka nga ngyekubyako. Sina gaswala mala kugimalayo ndyoke neekubyeko ka selfie kali bagenda kuvuma. Mulekerawo n'okwekubya selfie ku simu nga bazibanja. Mulekerawo okwekubya selfie ku masimu nga bagabanja. Era eno gye nkwatiddeko video tebagibanja. Ziri ezebbanja nzirese eri sina gaswala. Omanye ebintu ebiswaza okujja esimu ne weekuba ekifaananyi nga bagibanja. Wao ne bannayuganda be nalaba wano mu Amerika, mulekerawo okuteekako amannya ku mmotoka nga temuzimalangayo. Waliwo emmoroka eriko nti nno kisa kya Yesu njiraba. Wao ne ndagenda beriko nti Allah yagaba. Nze baziyita muno mu Boston. Temubijjeeko ebintu mubijjeeko ku gundi okwo kuba emmoroka temunnasasula zimalayo. Wao ne gye naliba omulala nga ataddeko nti nno baagala alina. Mubijjeeko mangu. Mutuswazizza ebule n'ebweya. Owuliriza. Oteekako ekifaananyi otya baagala alina nga n'emmoroka togimalangayo. Ate nze ngenda lekeraawo okukyala mu mayumba gammwe. Nkoye okukyala mu mayumba gammwe ng'entebe zirimu za mabanja. Abamu tujja n'ebiku kyokka ng'entebe walidde ya bbanja. Owuliriza. Tukoye okujja mu mayumba gammwe ng'entebe za mabanja. Bagenda bintu zaamu. Ate mulekerawo okwekubya selfie mu mayumba nga temunnamalayo bintu bya mu mayumba. Nze mbabulidde. Senga nnengera ekifaananyi kyo nga weekubiza selfie mu nnyumba nga byolina bya bbanja ngenda kukumamirira. Ndesebo n'otula ne mu nnyumba ne weebikka ne kabulangiti nga kabbanja ne weekubya selfie n'opositinga n'otulumya ffe. Fe abagula kasiwadde tugula bya layisi ebimu. Sebo ne weebikka bulangiti n'ogyekubya ku status n'otimba mbu n'otulumya. N'ojjayo benzi n'ogijjayo naye ng'ovuga ya bbanja. Tubikoye tubikoye. Mulekerawo okujjayo credits. Bagenda gamba okubye ennyo. Kyokka mazima ensi yonna nejjudde ku mabanja. N'otulira munnayuganda nga ajje alina entebe ennungi kyokka nga ya bbanja ng'agitimbye ku status. Buli kye mutandika okukasitandiramu okulaba omuntu yenna yenna ng'oli mu Amerika oba oli luddawa. Buli bw'oteekayo entebe nga weekubizaamu ekifaananyi ng'otulaga lisiiti. Bw'oteekayo emmoroka nga weekubiza ekifaananyi olina okutulaga kaadi yaayo. Bw'oba olina iPhone gye waguze mu Apple weekubya ekifaananyi ng'otulaga lisiiti. Tukoye okutujooga. Mutukubya puleesa tulowooza muli bagagga kumbe temulina. Lwaki mutukubya puleesa? Kati juzi nze nali nfudde haati ataaka. N'abamukwano gwange ng'avuga benzi ne ngamba maama abo baamala. Ne mala mwezi mulamba nga nnumya. Kumbe nannumya naye talina bwali mmoloka ya bbanja. Kati bagenda kunyiiga. N'ekisembayo mulekerawo okwebbira abakadde. Abantu b'e Boston mwebbira abakadde ku mirimu. Mulekerawo okwebbako abakadde. Waliwo eyabbye omukadde wa munne. Mwine eŋŋambo mu agency mwekubira amasimu ne mwebbako abakadde. Ate obudde bwa winter ebipakasi bibeera bitono. Kati mwatandise kwebbira bakadde mwerungiya. Muno bwakuyamba n'agamba nkoleraako aye togenda mukadde kwogerayo bigambo nti oyo mumugobe era nze nja kukolera ssente ntono oyo munnange mubi. Abantu b'e Boston mulekerawo ogwo omuze ogw'okwebbako abakadde. Ate ogwo omuze mugulina. Mwebbako abakadde ne mwegula mu bazungu ne mubba awaazi z'abannammwe. Mubba ebipakasi by'abannammwe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.